manager chechina Chemuli mukubeera nga mulaba Lydia Jasmine agezaako okubeera nga akaayana ne lefali oluvannyuma lwaliwo ggoolo lefali gye yakansolinze naye ng'olwedde omupiira gwabadde guyingidde munda. So Lydia Jasmine mu first half agezaako okubeera nga ayogerezeganya ne lefali asobole okubeera nga amunnyonnyola ku ngeri ya ggoolo. Omupiira gubadde gwa nsasagge y'amaanyi nnyo nnyini ddala bwe tukwasaganyiza wano eno nga Eddie Kenzo mu first half egenze na ggoolo emu LJ to China 0. Ekikonde kyabuze kata kinyooke wakati wa tiimu Lydia Jasmine wamu ne tiimu Eddie Kenzo. Over the weekend wabaddewo omupiira ogwasambiddwa neera nga ba LG Addicts babadde basaama ne tiimu Eddie Kenzo. Eno nno mu tiimu Eddie Kenzo mwabaddemu ne manager w'omukulu Eddie Kenzo Martin Beta. Kyokka ate nno wa Lydia Jasmine ye kennyini yeetuukidde ku ground okubeerawo ng'alaba engeri abaana gye basambamu akapiira. Mwana wattu mukanene akapiira ngenda bikuzannya byonna bino okuva gye byatandikidde paka gye byakomekeredde osobole okulaba n'ensonga lwaki ekikonde kyabuze kata kinyooke. Omupiira ogwo nga ogenda okubeera ng'ogulaba asige nabeera nga ng'ogereramu naye kyonna okumanya nti abayambadde brown oba coffee brown oyo ye ttiimu Lydia Jasmine, then abayambadde bbulu ye ttiimu Eddie Kenzo. Omupiira we gutyo gwabadde wali ku Odi Kampala we gwasambiddwa naye gwagenza okukomekerera. Yes, mulimu ttiimu Lydia Jasmine ye yasoose oteeba ggoolo wabula lefali yagisse naye amujalaba awo wakati kati nga ne Lydia Jasmine agenda okubeera nga akaayana owa lefali mu first half yagweredde. First half yagenza okubeera nga eggwanga guli ggoolo emu ku 0. Tiimu Eddie Kenzo bamaze ne bateeba goal, however ne bagikkiriza naye ng'eya tiimu Lydia Jasmine gye bateebye lefali yagikansolinze olw'ensonga emu oba endala. Gwagenza okuggwa gonna full tiimu Eddie Kenzo gwagenza okuggwa gonna nga guli goolo 4 ku 0. Amakulu mu kyo tiimu Lydia Jasmine bagikubye goolo 4 ku 0. Byonna nga byagenze maaso kambikuwe mbikutereko sobola okulaba ngali buli kimu gye kyagenze maaso. Gwe kyonna okola kiri simple okubeera ngo subscribinga onigene ku notification bell ebisigadde obitulekere. Musanvu abasatu babeera maaso. Okay. Semba. Bueno, tere da mu. Jechiwede. Mamita, thanks for coming.